amaloboozi ago g'owulidde okufundikira kwago awatabadde kuwannaanya kwonna ne jjajja Ichuli ye yabadde enkomekkerero y'obulamu bwe. Ebisigadde bindekere gwe wuliriza kuba ne baba bantwala ekitanja tobaayo kati gwe wuliriza buwuliriza ebyokundagira obyesonyiwe. Tebyandibadde bityo singa sikawungezi kannakusa omwezi nga 6 Meeyi 2023 n'akatambi kano kennyini mwe yasemba okulabikira era nga Kakyoli kalunye nti olunaku yaluyitamu mu ssanyu eritalojjeka. Musajja wattu teyakimanya nakwe yadde kakubeera okukisuubira nti okukkirira kw'enjuba okulya ebiwata ku lunaku olwo naye lwasemba okugikubako ebirozo. Abantu b'eŋŋanda mwegendereze nnyo nga mujja mu maka gaffe naddala eno ekyanja. Ojja laba omukazi ng'omukazi ye mukama wange wadde tuli bafumbo wojja weepalawudde simanyi mulamu ndeetera ku kyokunywa mu firiji anko Badiro nja okukuba ejjinja. Awo nga tukyasimbyewo akati ate kansooke nkunnyonnyola Ichuli yaani n'engeri gy'atambuzaamu obulamu bwe okuva nga muto. Yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 26 February 1997 mu bitundu by'e Zana wano mu Kampala n'atuumibwa amannya Ibrahim Lubega Tusuubira. Erya Tusuubira lijja litya anti emboozi nsosootola. Olw'okuba kitaawe Muhammad Kasajja ono yali musajja akakkalabya ogw'obwamakanika ekitamuwa nnyo buzibu kuvuga mmotoka era lwakyanga ennaku endala zonna abaaliko olugendo lw'ejjayolekera gy'asangira mwana muwala emmotoka n'asiba n'ekyaddirira kwali kwogerezeganya naye era baafundikira basiza kimu nga nkuyege. Enkwatagana wakati waabwe yafuukira ddala ya muggundu n'ekyaddirira omuwala kufuna lubuto ng'akubawo zadde ery'obulenzi ng'atuumibwa Ibrahim Lubega wabula ebiseera we bamuzaalira maama we yali tannamaliriza misomo gye era yasalawo okusooka omwana okumutwala ewa kitaawe addeyo akakkalabya egigye. Kyokka mu kumuleeta yasanga awakampaawo n'omwaliwo omwana yawummuzaawo ne yeeyongerayo. Abazira kisabe baayamba okutuusa omukyalo omulala mu maka gano bwe yajja. Ono naye yali awasiddwa Muhammad Kasajja mu bufunze nga maama wa Isima omuto. Isima okuleetebwa si kulimbi nti n'emyezi 2 yali agiwezezza kubanga ne yamuleeta yateeka mu bokisi ne yeeyongerayo. Ekyo kyamuviirako okufuna obulwadde obw'amaanyi nga n'okufa yayita ku mugo gwa ntaana. Abajjanga okulambula eyamuliko mu ddwaliro be bamugumyanga nti Tusuubira ajja kuwona. Olw'omuwendo gw'abayogeranga ekigambo kino nnyina omuto yasalawo okumutuumira ddala Tusuubira erinnya ne likala n'okutuusa olwaleero. Kubanga bajjajja bamwe bayinza bati mukyabala bamubere ne jjajja.com nga jjajja wasobola okuba mu supermani. Ng'akuze yatwalibwa ku masomero nga Nkoyoyo Boarding Primary School ne Gombe Secondary School saako n'amalala wabula nga wano ekitone ky'omupiira kyamweyimirira nnyo. Ono yali musajja mukalabakalaba ng'akaana k'omusota. Yasobola n'okutuuka ku ssettendekero wa Makerere University we yaviirayo ng'afunye diguli mu economics. Emirimu yagiwenja nnyo wano mu Uganda n'atuuka n'okugikongokako okutuusa bwe yafuna mukwano gwe eyamukwata ku mukono n'amwolekeza eggwanga ly'e Sweden mu mwaka gwa 2005. Nayo tebyali byamannyiwe nga bwe yagenda asuubira kubanga mu mirimu gye yakakkalabya eruuyi eyo n'egyawaka gy'alimu bwe yavaako ku kakkalabya egyawaka ate
Isima abadde musajja w'amasanyu era atalina ttabbu ku buli muntu, byonna byazze dda mu ngero oluvannyuma lw'akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 6 Meeyi 2023 nga kyajja atuuka ekinyanampindi ne waabadde asula n'abaseddekizi babadde bulindaala okutuukiriza omulimu, era ekyaddiridde kumusindirira byasi ne bamumiza omusu ku kyalo kya Njawano mu Kampala. Yagalamiziddwa ku bijja by'abajjajjaabe ku kyalo Nkokonjero mu bitundu by'e Mukono mu ssaza Kyaggwe. Bangi bamuwerekedde ng'akabonero akooleka okwagala ku babadde nako gy'ali. Bw'atyo Isima All Access jjajja Ichuli Lubega Ibrahim Tusuubira n'aleka obulamu bw'ensi nanti bulijjo n'ekyoyagala tekikuwagala singa emmere esula mu ttama. Nze Jamii Radio Uganda BBS Terefayina mu kawunye mu weeyongera okumanya.